General Ssenyonyi oba otaginze Kyagulanyi Ssentamu oba otaginze ani yenna njala mutaginga abantu batugende mu maaso. Njagala eregera kuri last video yengenda okukola ku musajja gwe bayita Bijirwa. Bijirwa, he is a true traitor. Yalidde mu Kyagulanyi olukwe olusembyeyo lwabadde agenda mukolamu ssente empya n'enkadde olukwe tetugenda ddukiriza kubeerawo kubanga yafunye mission ye n'afuna ssente ng'akitegeddeko obulungi ayagala kusaanyawo Kyagulanyi Ssentamu ye bamuwe ssente akole ki agende ono nonsense tetugenda mukkiriza byatandise bitya. Omwami ono okuva lwe twategeera nti mbega wa Museveni okuva mu DP okujja mu People Power kyeyakola yasooka n'akola emivuyo gye bulungi ng'azanya emizannyo gyabwe tugenda gitegeera. Nze ng'omuka mu kwogera nabagamba nali wa UID n'empumula ebyobufuzi okudda nga Kyagulanyi azaagala olulimi lwetegeera. Omwami ono namukuba okuva ku empaka ku zeedi n'endowooza nti musirisizza ne bwe namusirisaamu n'asooka ne yeewungulamu. Mwamulabanga nnyo ng'atambula ne Kyagulanyi ng'ayagala nnyo ebifaananyi okuva Kyagulanyi waali nga yeekweka ng'ayagala kulaga abantu nti akyakola. Kati ekyamumalira olwokuba nti baamutegeranga ne meeting takyatuulamu nadda n'agenda Busoga nadda ku ground n'atandika okukola ebintu bye mpolampola nga yeekweka. Kati unfortunately ffe tubali tumutambulira ku kamera zaffe zimutambulirako okulaba biki byakola bandi baatambula nabo bandi baadiringa nabo kumba omusajja ono musota ogw'obusagwa ogulindiridde okutta omuntu. Njala okugategeeza olwaliro officially Bijirwa mutemu awedde emirimu ayagala okumizisa Kyagulanyi Ssentamu omusu ogusembayo gw'enkomerero olwa self interest gy'alina olw'okuba nti yayagala bugagga n'ansimbi mu Uganda olw'okuba nti yalaba nti ebyobufuzi gwe mulimu gw'alina okubeeramu n'ogwagala okutta omuntu ono. Yatandise atya omwami ono ebbanga erisigadde obungi abadde atambulanga nga bakyusa embeera zaabwe ez'ebyobufuzi ng'emirimu gyabwe gibadde kisinga obungi kubadde kuyeekera kutunda results byakulonda naye kati kyavudde mu kutunda results n'okuyekera n'okubeka kati kiyakoze kyekisinga okuba ekyobutemu ekisinga obungi. Intelligence ya Uganda ebadde egezaako nnyo okuvola bagamba nti eyagala teekawo obuyekere bwesibe ku People Power naye ne bagulwa engeri gye badde bakiteekawo olw'ensonga nti from day one twakikubirawo mpaka olutubadde kikuba naye nga intelligence terina ngeri gyeyinza kufunamu kintu kino. Baakoze batya? Baakolaganye ne Bijirwa ye n'abagamba nti nze nsobola okufuna abaana abasobola okujja ne bakonfesinga nti baana baawandikibwa Kyagulanyi Ssentamu nti era bayeekera. Kyeyakoze kiruwa Bijirwa yakwata abaana 22 n'abateeka mu baasi n'ebavuga n'ebatuusa mpaka Tanzania. Baasi bwe batuuse Tanzania mu woteeri emu gye basinkana abakungu ba gavumenti ya President Museveni ne batwala abaana bano mu woteeri eyo abaana ne batandika okukola confession videos ne basayininga ne affidavit nti bayeekera abawandiikibwa Kyagulanyi Ssentamu era nga bakolera mu People Power. Era buli mwana yatuuka bamuwa $2.5 kubanga abantu bano baggyibwa e Kampala nga batwalibwa mu baana bano abatwalibwa 22 mwalimu n'omu akola ennamba ya 23 ono ye nga bodyguard w'omu ku b'omu position eyaliko ko mu magye sigenda kwogera linnya lye naye nga omu yaweza ennamba ya 23 yali bodyguard oba abadde bodyguard w'omu ku bannamagye abali mu opposition ng'abadde bodyguard we oyo abadde akola ennamba ya 23 ku nnamba eyagenze Bijirwa byasitudde n'abatwala ne bakola gasayininga affidavit eziraga nti Kyagulanyi Ssentamu abadde abatulaininga ng'abayeekera era n'okubawandiika yabawandiika. Affidavit bazisayiniza abantu 23 video ne zikwatibwa ne zirikoodibwa bulungi era ziri ne state essaawa zino. Bwe yamaze okukola endagaano zino n'abasajja ba State House yakoze ye yalowooza ffe tetugenda kufuna information bwe twagifa tusooka tuginoonyerezaako nti ntuufu. Ekyagenze mu maaso kyabadde bwe kiti bw'amala okukolagana ne state n'abasaba Luwadde bagenda omuwa okukola ekintu kino ye bamugambye kubanga ye baga nti nze mu Luwadde gye njagala mu lishaffe eya gavumenti ya President Museveni aba awangudde njagala okumpa ekifo ekinene mu security agency oba mu intelligence agency era ne bakkirizigana n'abasajja ba state nti ono mwami gavumenti ya Museveni bwedda mu buyinza oba nakati nga tennava mu buyinza kati bagenda muwa ekifo ekimu ekya intelligence mu Uganda abeeremu nga munene nnyo era ne bakikkiririzaamu. Bwamaze okikiramu nga naye ebitabo byo tebibeera bulungi kyolina okukola era kudde kumala kukola kikusoma yensonga lwaki omwami ono yazzeeyo n'addamu n'asoma ali ku university akola ki asoma diguli. So mu bintu byonna byeyakoze ekyo kyeyasingiye okukola ekikyamu ennyo
kwe kuddira okukola suicidal mission okusiba okusiba Kyagulanyi ku bantu byennyini be yeesitulidde n'abatwala kubanga ebbanga lyamaze ng'asirise nga takyajja magere abadde yapulaninga ekintu kino ng'akitambuza bulungi nnyo ng'ayagala kutwala abantu bano baguza state nga balumiriza Kyagulanyi Ssentamu nti abadde awandiika abayekera already officially statement zaakoleddwa bulungi nnyo eziri written zikavalingiddwa ku video nga kino kyonna kyakoleddwa mu nsi ya Tanzania ng'omwami Bijjirwa yalabegera kino kuba yasudde abaana abo 23 n'abatwalayo n'abakwasa ba state agents mu hoteli zimu ez'omu Tanzania so luno oluko lwalukiddwa nga Kyagulanyi kano kadde afuluma n'agenda badde bagenda dduka ekisera bamukwate bukwasi bamusibeko omusango gwa treason nti alina abayeekera eyo ensonga lwaki badde mulati state badde ezisse nnyo nga Kyagulanyi mweka n'afuluma n'akoma nga tebamukwata kubanga bagade bagire bagenda omukwatira nga bafunye information entuufu so kati omwami Bijjirwa essaawa zino wetwogera is a state enemy namba emu era mu mission gye baamuwa yasaba eri suicidal baamugamba ati ene kosi twagala obulamu bwa Kyagulanyi nga lukoze eki buvuddewo obulamu bwa Kyagulanyi bugera kuvawo butya singa bamuimplicatingako omusawo guno ogwokuba nti abadde awandiika abayekera kira kitegeeza Kyagulanyi bagenda mu life imprisonment sina kibaza muta ku firing squad okuwanyiriza bagenda okukola ki okufacinga so omwami in brief ye abadde yamaze okukola diriyo until so tumaze kigwamu twagala kikube kumpe uno musule nga mugitegedde so omwami ono ye buli mwana gwe yatutaba muwadde million 2.5 omwana abaana ne bava abaana 23 ye buli mwezi abadde afuna million 1 okuva mu state ng'omusaala gwe nga agent wa government kati omusaala gwe ne baagulinyisiza okutuuka ku million 2.5 nga state agency so omwami oyo Bijjirwa gwe gwamuwereddwa okuba ng'akola ki ng'agutuukiriza era yagutuukiriza bulungi njagala obbategeeza buli muntu yenna waasanga Bijjirwa oba omusanze mu bbaasi oba omusanze mu taxi manye nti struggle ayagala gipamamu n'okusibisa omusajja n'okumutta omusanga mukube ku muto kubanga ebyokuzannya byaweddewo omusanga Bijjirwa mukube if you want Uganda to be stable and safe omusanga Bijjirwa mukube ku mutwe here's a man era ye muntu y'omu n'agamba state agents nti mu family ya Kyagulanyi mulimu bamemba ba family abeetaaga okutambulirako wepono okujjawo era emirundi egisinga obungi abamu ku bafamily ya Kyagulanyi baali balondebwa basajja abanyarwanda baali batambulirako nga bakutte emigemero wala olumu ku bafamily ya Kyagulanyi yali akubiddwa amasasi agaali gamujje mu budde naye nga bino byonna byali bipangiddwa omwami Bijjirwa era family ya Kyagulanyi muli omuntu afuddemu essaawa zino mumanye nti omuntu abadde bategawa bino bipulaninga ye Bijjirwa mission eyasooka gye nnakuba mu kusooka gye yali ataddemu Ssebaggala gye yali ayagala okudda ne tekiniki y'emu giteekamu Kyagulanyi nti bateeke sophisticated recording device mu mmotoka za Kyagulanyi babe nga bamulikodinga diri zonna zaakola mu buli kimu kyonna kyakola mu by'obufuzi babe nga bituuka mu State House tayimu egenda otuuka nga bamugamba olina emisango gy'okuddamu kubanga obadde opulaninga okukola ekintu kino okusuula gavumenti mu ngeri ABCD kyeyakola ne Agnes Santege Ssebaggala so omwami ono ebintu bino pulaani n'engikuba nze kennyini nze nagyekubira ABCD flat n'egwa eyo n'agivaako era Kyagulanyi yagimanya bulungi nnyo n'amusirikiranga omuntu gw'olagate kansirikire omuntu ono mulabe era kyovula yamwegobako n'amuga genda okole emirimu gye gya coordinator era wamala omukolezi bw'omugambo gatigenda okukola ebirimu gye gya coordinator yali amaze official omwegobako naye omwami babee tatudde nga bamuteekeddetekedde guno omulimu gw'abadde apulaninze okukola kubanga agupulaningiridde ebbanga ddene nnyo okutuusa bwe tumaze ogugwamu nga n'abaana we bali with the time off from today tuyinza okufuna abaana bagenda okuwitnessinga n'okuwa obujulizi nti Bijjirwa batwale Tanzania okusairinga affidavit okusiba ku Kyagulanyi nti abadde abatendeka obuyeekera era nti bayeekera ba Kyagulanyi ba people power here's a mass